Maziga mereere ewa Kayz ono avuddeyo n'ayogera amazima agenze ku mutimbagano n'ayogera ekituufu agambye atya agambye nti emirundi mingi ayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi emirundi mingi ebintu tebimutambulira bulungi emirundi mingi agwamu essuubi oba agwamu n'amaanyi wabula ng'omuntu gw'aba yeetaaga okwogera naye ye maama we ebyembi ate maama we yafa kakati Kayz n'agamba nti emirundi mingi bimusobera nga talina muntu gw'asobola kwogera naye nga gwe yandibadde annyonnyola obulumi bw'ayitamu yandibadde maama we ate nga maama bambi yafa oba yava mu bulamu bw'ensi eno none agenze mu maaso n'agamba nti maama we yandibaddewo n'alaba ku birungi byafunye oba n'alaba Katonda w'abayimusizza okuba nti nno kati bambi naye aliko wali wabula asembyeyo ng'agamba nti awummule mirembe maama we Miss Namirembe bw'atyo bw'agambye naye nga emirundi mingi agwamu essuubi emirundi mingi ebintu tebimutambulira bulungi era ng'anoonya gw'ayogera naye ate omuntu gwe yandiyogedde naye yava mu bulamu bw'ensi eno maama we yafa ate era yejjusa okuba nti no maama we bambi teyeyagalidde mu ntuuyo za mwana we olw'okuba nti no kati ate ebyo bye yayagala afuuke oba oliawo agenze ebimu abituukako. ene News Park channel subscribing likinga atereka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala Tamale Mirundi Jnr ayingidde mu lutalo olwa Zari kw'ossa ne promoter ono yatadde aka audio nga munange Zari ayita omwagalwa we oba bbaawe Fala. Okusinziira ku Tamale Mirundi Jnr avuddeyo n'agamba nti omukyalo ono promoter alabika ye buzibu kubanga emboozi ze baayogera babiri lwaki ate yavuddeyo n'abeera nga aziteeka ku mutimbagano. Ono n'agambye nti byonna bikole naye ate yeesonyiwe Zari. Katubeere nga tukwata Tamale Mirundi Jnr. Kati alooza mbasolo kwawula Shakibu ne Zari. Mbu Shakibu yatuula mu economy bamutwalanga promoter. Of course that's nonsense. Economy class y'abaavu. Omuntu wasobola okugulira ticket oba economy oba first class tabeerangako mwavu. Kyaba ayagadde. I think people should now start realizing nti abantu bakola bye bakola because kye baba bayagadde. Omuntu yenna ata audio z'omuntu oyo mujjengamu obwesigwe tobeera na integrity, you have nothing to die for. Lwaki conversation z'onyumya n'omuntu privately ate ovaayo n'oziteeka mu lujjudde. Zari ayina favor. Ekyamazima ddala that lady she's good. Nze emirundi emitono gye musanze Zari ayogera bulungi awa abantu ekitiibwa. She's not a person you can disrespect. No yagala okwata erinnya lyo liteeke mu ttaka. It will be hard for you to prove, by the way, because people are not stupid. It's like okera kuba kyovuma Bob Wine. Of course people will listen to you ng'ovuma Bob Wine, but Bob Wine, these are big brands. You can't just zotasobola kufunyaafunya. Olowooza Bob Wine tumulwanisiza bbanga ki? As ever lost sleep, munsi waliwo amannya nga Tamale Mirundi Jnr. You can't fight me. Akati oyo omukyala, she's using the audios zayina against Zari. Of course Zari ne Shakibu beeyagala, and sisuubira nti waliwo ebigambo ebisobola okubaawula. Of course Zari ne Shakibu beeyagala. Kakati oba Shakibu yatambulira mu economy oba ekyo si kikulu, but kyenjagala Zari ategeere osigera bino byonna bifunyemu kyakuyiga ki. What have you learned? Buli wowulira omukyala ng'atandise okugamba munne mbuoyo talina ssente. Zari nga lwaki talina ssente really? Mulekerawo okukakanya abantu n'okuteeka amannya g'abantu omuntu obadde okulagana naye. Bw'ebanga connection gye mwali ne Zari efudde, lwaki ate oba ojja mawulire otandika otugambanga Zari bw'ali talina ssente? Atalina ssente wali oyita waki? Nyabo madamu promoter. Ate nze simanyi kiri ku bakazi b'ebweru abamu, simanyi kiri ku bakyala b'ebweru abamu. Naye kasita otandika okuwulira omukazi ng'akutte layini zino ebbiri, oyo malaaya, oyo talina ssente, oyo yebaka n'abasajja,
ng'omanya ono obujja bwe bumwogeza. Omukazi alina obujja ku Zari. Omanye omuntu akubeerako n'obujja naye nga mukwano gwo nga tannafuna masasi gakkubisa. Ffe tukolaganye n'abantu mu bintu ebisinga obungi. Why do you come on media otandika okuteeka wansi Zari ng'ate gwe wamuyita? If the deal teyagenda nga bw'oyagala, I think it's stupid of you to come out otandika okukakanya omuntu because nobody is going to believe you. Everybody knows Zari ayina sente ze. Bisigira Zari, she's a brand. You can't take away that. Era kyovola banga wamuyita because of her qualities. Kati wali omuyitira kyeyuke. That's why I don't want to travel. Omuntu akuyamba wano neyefuula nga akuyamba kubanga wamugamba ogenda mumusasula. Zari n'agamba ku sente z'ogenda okunsasula ajjako tukolere ku visa. Kati awo omuntu oba omuyambye n'oli awo omuvumo obw'amalaaya nga bw'atalina ssente. Eyo nnugu, eyo fitina na nnugu. Nze abantu b'ebweru abamu si bonna mbamanyi naddala abo abakyala abatalina byakukola basobola okufuukira abantu eproblemu. Omuntu n'akufuukira ekizibu from nowhere. Ffenna tukola ebintu ne bigaana. Was that the first or the last? So tosobola kukakkanya Zari. Mu Uganda muno mulimu amannya g'abantu nga tosobola gakkakkanya ng'era buli omu akiraba oyina ennugu. Abantu batulinako ennugu. Zari takyalina kyayina. Really? Zari mwafu. Omanyi kye bayita Zari? So ebintu ebimu tuteekemu wamma common sense. Ugambe kati ono omukazi bujja bwe bumwogeza. Kati Abannayuganda okujjayo private conversation gy'obadde oyogera n'omuntu. You think that you are winning, but actually you are doing a disservice to you. Nobody is going to trust you. Nobody. Ebyo mubirekere beyeekolera. Mu mawulire amalala kitalo nnyo kitalo ddala amawulire gannaku omusirikale wuno nga musirikale wa poliisi munnange aseeredde n'agwa mu Kinaabiro era munnange ono bw'aseeredde n'agwa mu Kinaabiro afiiriddewo. Bino nno bibadde sayidi z'Kamuli. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama yongera okuba nti nate agumya ab'enju y'omugenzi ab'eŋŋanda ate era n'emikwano gye. Kitalo nnyo kitalo ddala. Karona Ntongo si mwesanyufu ne bannamawulire abaavuddeyo ne bamutemako omugambo mbu yagambye nti Stesha Mayanja yali emabega w'okuba nti nno munnange amuloga. Okusinziira ku Karona Ntongo avuddeyo n'agamba nti mu Katambi tewali we yanokolerayo linnya lya Stesha Mayanja mbu ye yamuloga, wabula yagamba bugambi nti Stesha Mayanja yamugoba ku stage, wabula omuntu eyamuloga obe yali emabega w'okuba nti no yamala ebbanga ng'omumwa gwe egguzibye era nga tasobola kuyimba. Yagambye nti teyanokolayo linnya lye. Nonno si musanyufu, agambye nti bannamawulire bapakuka n'ebigambo. Ye Karona Ntongo nga tuli mu kukulagaawo ebyo byatadde ku mukutu gwe nga si musanyufu eri bannamawulire abaatemye omugambo nga bagamba nti Stesha Mayanja ye yali emabega w'okuba nti nno yamuloga. Wabale kuba nti nokyekuumidde ku Newspark channel, subscribinga, likinga ate era lekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.